kale tuli ku Kampala Quality School era nga tuzze okucelebratinga omuto Tete. Erinnya eddala tata yani? Tete Linze Barbara Mwanga. Ani? Tata is a Baba. Mwanga. And what's your name? Tata. You Tete. Tete who? Tata needs Mwanga. Mulungi. Mulungi. What's your name? Chari Momodu za birthday. So tuze okucelebratinga Tete. Olunaku olwaleero tuline taata, tuline uncle, tuline class teacher. Naffe we tuline mikwano gye wano bali happy okubeera nga bamucelebratinga. So tugenda kuba nga tufuna ekigambo okuva buli omu ali wano olwaleero abere nga atubuulira ate engeri gy'awuliramu. Then ne Tete ajja kuba atusharingira engeri gy'afiiringamu olunaku olwaleero ku birthday. Agenda kuba atubuulira emyaka gye. Leero taata yagenda ogitugamba. Tete ugenda kuba otubuulira emyaka gyo emituufu. Then ye Tete ajja kuba atubuulira embeera ya Tete ku ssomero. Then atubuulire ne ku ssomero n'engeri gye bacelebratinga mu birthday cause personally nyumiddwa nnyo. Tutandise ne uncle. Yeah. Tuli ku birthday ya Tete. Oyinza okwogera mu Luzungu oba mu Luganda? Amanya gange mpita Uncle George. Sanyuse nnyo kubeera no Kampala Quality. We have come to celebrate Tete's birthday. Tete is my niece. And I wish you a happy birthday. I wish that you may blow like 1 million candles. They say 1,000, wow. But me I'll say 1 million candles. So I pray that God gives you strength, happiness, and gives you life, and gives you whatever you want in future. Tusanyise nnyo okubeera wano. Era twebaza abantu bonna abazze naffe ne ba students bakwano ba Tete. Nawe kenyini nkwebaza ssebo. Amina. Webale nnyo, webalire ddala. Ne cameraman, big up on yourself. Tony. Kale ssebo. Tata. Yes, sir. Tete's birthday. Obulira otya? Olunaku luno lw'amaanyi mu family eyaffe ffenna kubanga twafuna gift eyandibadde esinga mu nsi. Omwana ono bamuzaala olunaku lwe lumu nange lwe banzaala ne tuba nga twawula essaawa emu yokka nti ye bamuzaala ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya naye nze bwe ntulira birthday eyange ebeera ssaawa 5 ne dakiika 45 ez'okumakya. So ne tufuna ekitiibwa era n'okutendereza Mungu olw'ekyo kye yakola kye yatuwa. Ekirala omwana ono abadde blessing eri family. Kuba omwana ono namuzaala nga nkyali ku university nga ngenda kumala mwaka gwa 3. Era olwamala okumuzaala ne nnoonya kye nsobola okukola ne kimbula wabula okubbulamu ye kampani yaffe. Era bukyanga tumutuuma kampani yaffe erinnya ly'omwana ono teddangako mabega. Kampuni yakula bukuzi. So kitegeeza nti omwana yajja n'omukisa. That is why ebiseera ebisinga buli date eno bwetuuka tugiselebratinga okujjukira ekyo kyali eriffe. Ayinza okuba tajja mu kibuga kukola naffe oba taki naye essaala ye n'omukisa gwe Mukama gwamutaddeko gutufudde gye kiri. Then nja kwongera okwebaza teacher Mr. Bali. Ebiseera ebisinga omwana ono class mwalaga afuuka mangu family eri abantu bonna babasanze. Mwaka oguwedde yalina teacher Hamid era paka olwayo teacher Hamid gye yalaga akubuuza Tete. Omwaka guno alina teacher Bali. He has been a father where I am not, and he has been a mother where the mom is not. So twebaza teacher Bali w'omukubidde gyo nayogedde naye paka saa 6 gwa kiro. So omusomesa yandigambye nze emirimu egyange gikoma 12 oba emu siddamu kwata simu. Naye yakoze bino byonna n'akola preparations paka etutuusa olwaleero. So eri nammwe abazze wano mulabye kyabadde akola kitegeeza nti omusomesa asobola okulabirira abaana si bakyala bokka. Mulabye bwasanyuse video muzirabye bwadigize n'abaana kitegeeza naffe abasajja tusobola okufuula abaana kye bali mu kuba mentalinga okuva wansi. Then nja kumayiza nga neebaza Kampala Quality Primary School because nze abaana abange bonna be basomera.
era batandikidde bonna naye improvement ogiraba in and out olaba nti omwana abeera afaayo alwana okulaba nti abeera best at all times including smartness then nekirala the co-curriculars kuba amasomero agasinga gagoba nnyo ebitabo negeerabira nti okugunjula omwana si bitabo byokka bitwala ebintu bingi era nkyebaza Katonda nti Kampala Quality ekikola basobodde n'okutuzimbira swimming pool kati bakyagenda kwakamwesa kati bazimbye swimming pool ate ne bongerako n'emizannyo emirala egya indoor ne outdoor kitegeeza basobola okunakyalinga omwana ne tufuna abaddusa ab'enkya ne tufuna aba engineer ate ab'enkya ne tufuna abayimbi ab'enkya so namwe mulabye omwana omu abadde wano ng'ayimba ng'olabye ddala singa obadde muzadde obadde ekizzako kyonna kumutwala mukola ki okuyimba so mwebale nnyo Tikyabali webale nnyo Lujja mukwano gwange UG extra tetumanyi ngeri yamusasulamu naye ku kye yankoledde olwajjo kyantanudde ate nange neŋŋamba naffe katukikola olwaleero so yeebale nnyo UG extra tetujja kumukyawa tuli naye ebbanga lyonna then kamalirize ne mukulu George ebbanga lyentambudde lyonna ekyange ekyomunda George akimanyi ekiki ekyomunda nange nkimanyi alina emirimu mingi naye simuyitangako n'atakola ki buli wembeera abeerawo buli kyenkola kikola naye era n'abaana bamanyi nti nebojja nabo ku Saturday kuba bamanyi buli Saturday ajjaka naye bwe babulaba nti Uncle George bajja kubuuza where is Uncle George kitegeeza tulina okukuma omukwano gwe gutyo ate mu nsi eno buli muntu abe nnyo n'omuntu we asobola okumutegeera mwebale nnyo mwebalire ddala. So happy birthday, Tete. Mr. Bali. Yes, sir. Any message? Yeah, maybe I want to thank the parents of Tete beyond their expectation. I want to thank Tete. Something very special with Tete, and maybe the father doesn't know, is that she shares the day with my daughter. Oh, hey. My daughter is called Unique Nagasha. Okay. She was born on 6th June. Yes, so I was actually surprised. And sometimes there are things that keep pulling it together, but you don't know. So, but that's God. That's what God does. I want to thank Him for the, being for the, everything has been providing for the child. He has not failed to pay school fees for the children. So he's a father. He's an all-round parent who knows what education is. He's so thankful. I believe he's among the parents who thank beyond their, themselves. They thank wholeheartedly. They know what education is. They know what the child is. They know he even touches, where he's not supposed to touch to make sure a child goes to school. I mean, he has not failed to support the child always. So I thank him so much. I've not seen the mother, but the mother is also so supportive because Tete tells me Tete is so wonderful in a way that she balances academics with other co-curricular activities. And so I can tell what she does at home even when I'm not there. Because she's not only focusing on academics, but also on other things. In class, I see her trying to guide other children. And if you don't know her by the way, you only know her by what she does. What she does tells you that this is Tete, and she's a special girl. So helpful. She realizes children don't have what to eat, maybe at breaks. She likes sharing with them. She has that keen eye, observe and identify what is not right, and she puts it right. So she's a special girl to us. We are so thankful to God. Okay. Yes. Nice. Now you Tete's best friend. Are you? Yes. Yeah. You have two best friends, eh? Kali, what's your special message to Tete? Tete is a humble and caring girl. She likes sharing with others. She shares with those who don't have breakfast. She's honest and she's trustworthy. Brief. What's your name? My name is Nachiganda Takia. Nachiganda? Takia. Takia.
Start with your name. My name is Tumasi Marianne. Tete has been my friend since last year. She always shares with me when I don't have anything to eat. She always plays with me when I don't have friends. And she's a very humble and kind friend. Good. So Tete, you have anything to say? Yes. Okay. I thank God for having me here. I thank God for some people don't have some money to buy these things, but I thank Daddy for buying for me these things. I thank for the music they brought. I thank for everything they gave me. And I thank God for giving me teachers which are kind and which are caring to me. So how old are you now? I'm 10 years old. 10 years. Beautiful. Okay. Nyabo. You said what's your name? Teta. You Teta Nikki. Teta Nikki Mulungi. You have a special message to Tete? You don't have. For you enjoying your Goridos. Say happy birthday to Tete. Kale, fan wetu wefaananye message zonna ze muwulidde okuva eri taata yujigwe tukuleseeyo. Tumanyi oli naffe naye ebizibu bya luzungu bitegeerekeka naye nga Kampala Quality ebyaddala ssomero ddungi nnyo. Njagaddewo personally gwe mulundi gwa gusoose okuyingirawo nze mbadde mbalaba mbadde mpitawo nnyo wano naye nga ssomero ddungi nnyo. Abaana beeyagaza, abaana balayika bulungi, abaana bennyini beeyagala, balina omukwano ogwo gwe twalisomesezza abaana mu nsi gye twagala okubeeramu nga buli omu ayagala munne, nga temulimu kulwanagana, nga temulimu kwebba, temulimu ki. So love gye ndabye wano buli muzadde obadde osaana obeere ng'oleeta omwana wano ku Kampala Quality. Nkubuulira nti buli kimu kisobola okuba nga kitambula nga wooba okibala. Quality for money, quality ya buli kintu ngirabyeko wano ku Kampala Quality. So nebaza tata Tete ne batete bonna okutwaliza ewamu. Mami Tete tumanyi gy'oli naawe weebale nnyo byonna. Musomesa ajasigala nga nkwebaza ne staff yonna ya Kampala Quality. Ne nebaza bonna betambudde nabo, anko w'abaana bonna tone ku kamera. Nze lujja tujja kubanga ati tuddamu okwatagana. Leero bwe tuwe tufaananye ku birthday ya Tete Linze Babla Mwanga. Happy belated birthday. Happy birthday, Tete. I am so grateful. Ekintu kino tukikoze ne kibera success. CEO wa Tete Empire ngawe mujimanyi, ngawe mujiwulira yono. Abadde talina kyamumanyi. But I think what we've done for him, it really means a lot to him. It means a lot to him. So sebo onosonyiwa wabeerawo embeera gye tutaddewo nga tegyetegekedde amasanyu bwe gabeera. So ekirungi tetukoze mu nkola eri ey'ekyavu ekulira amazzi enkola y'abaavu kubanga omusajja yazze teyetegekise omuyira amazzi so tukoze mu nkola ey'ekidiplomati. Nze nga nze omu ku bagenda okwesimba okuba pulezidenti ba Global kakati oyanjula ebirabo byo tusiimye bino ebintu byetukoze bitono byetusaba obisiimye okusinziira ku byotukoledde nga babuloga. Esaba lwaki ekifaananyi kino weekiri omwami ono ye yawoma omutwe mu kwambaza abazannyi bonna n'ebirabo ebirala ebyagenderako
nga tujjukira omukulu Jjajja Ichuli. Twamutuukirira ne mukulu UD Extra teyaddamu kigambo kyonna, yagamba bugambe ku kyayisima ngenda kubayamba kubanga Isima yali muntu wange. So tugezezaako okunoonya kye tuyinza okuddiriza kisinziira ku nfuna eyaffe nekituubula kino kye tusobodde. Kiyinza okuba nga si kinene naye okisiime, tusanga okisiime. Ne 5 nezizaako 3 nezizaako 3 Amanya nze Muwanga Nicholas Kenneth nga ndi musajja Muganda era mpangalira mu Buganda. Nja kusooka okweyanza UG Extra ne tiimu yonna n'omwami Bukenya ndowooza nakoma kumulutira mulaba ku TV nasembye kumulaba wemberedde China wiiki ewedde ng'ali mu mboozi mukati ng'awaaye ebiseera ebisinga bwe tusanga emikwano tomanya nti gunaakugattako. Embeera yange ne UG Extra egezaako okusomesa abantu bonna nti tonyoomanga muntu lwakyo kyali. UG Extra yatuchallenge nga lwe yajja wano okukola awaadi z'aba tiktokers kubanga bwe yajja nga bw'omanyi bwakuba ennyo olwali eno ewange batera balwawo nnyo okujja asookera eri maduuka ne bamuleeta wano ng'ayagala awaadi. Nenjogera naye ndowooza ebiseera ebyo yalina gye yali akolera. UG Extra bwe yajja wano nga kira nti bw'anaayingira mulimu gw'otula n'ogamba nawe nalabika azze kunsumbula omwana olowooza nti ate ono yazirina naye mwenna mwali mukozeeko ku mikolo. Waliwo olwokola omukolo abanene b'osuubiramu ssente ne batakola ki ate b'otasuubiramu ssente ne bakuwa. So UG Extra bwe yayingira okukola awaadi zinasooka kuba nga amwejjako ne mugaba buli awaadi ya mitwalo 25 n'agamba 25 temunsayirako ne tumugamba assente zeezo n'agamba kale mugenda kunkolera awaadi n'adipositinga akakadde. Bwe yadipositinga akakadde n'atuwa challenge nnene nnyo nengezaako mugoberera. Emboozi gye namugobererako ye yagyenyumiza ne nali sikola ki nali sigimanyi. Eba yafukamirako omukyala kweyakooti oba biki emboozi ye yaginyumya. Kati kwolwo ne ndaba UG Extra nti alina emikwano. Tuba tuli wano nafuna ekyekango Jjajja Ichuli yakutuka nti omwami oyo nali naakogera nayo emisana lolo lunaku kuba ebiseera ebyo nakolanga nnyo ne Kasuku. Katate Kasuku ng'abeera nnyo naye kati mbayita kuba bali batandise programu yaabwe y'okujja nga bakolera programu bizinesi y'omuntu. Kati ne mbagamba njagala okutandika okukola nammwe mwezi ogwali guddako nga nkola ne Ichuli direct. Naye ekiro ekyo nalina flight nga ngenda mba ntuuka Doha ekiro saawa nga 6 ogw'ekiro ne tulaba amawulire ga Ichuli okukola ki okubibwa. Ensi efiiriddwa nnyo abantu ab'omugaso bwe bati kubeera Bukenya naawe kimanyi nti okuvaawo kwa Ichuli kwa affecting social media for a given number of time paka olwairo wezeemu okukola ki okusituka. So ekintu kya Ichuli kyannuma nnyo kuba nti omusajja nali njogedde naye ku makya n'akutuka ddi ekiro. Naye ku ffenna abali wano njagala nnyo tutegeere nti ensi eno ekukubira nnyo engalo ng'oli mulamu. Naye ebiseera ebisinga kasita omala okuvaawo ensi yonna ekola ki ekuvaako. UG bwe yajja wano okunyinyonnyola ku nsonga ya omupiira gwa Ichuli twalinga abasaaga wano okukinyumyamu naye bwe yakyogera ne tulikubamu awo tooki abanene abeeyama biki naye nga bulaba omwaka mulamba guweddeko tebalina kyebakoze eki tebalina kyebakoze. Naye ne mugamba olusozi nga lunene kubanga ebintu ebyo byetaagamu kinene. Naye omuvubuka oyo nsaba abantu bangi tumukoppereko kuba bambi newatali ssente eyalowooza kimu kisoboka. Nangamba kandabe Bukenya kandabe Tamale emirundi kandabe biki
era yasooka tugeza ntumuwa kibaana ekya backdrop ngenda okulaba kituufu press conference ekoze eki nemanya ekintu kiriwo okusinziira ku manyi ga ekiri wandirowoozezza nti ekisaawe ekyo kyandijjudde bugule nga bwe kyabadde nakivubo naye kyanneewuunyisa nnyo kuba nze sajja ali yatera okubeerayo naye ebifaananyi bye yampeerezanga nga nyongera omubuuza saawa ziweze 7 baani abatuuse saawa ziweze 9 baani abatuuse naye nga kyanziramu tekikola ki tekiwamaanyi kyenavudde ngamba oyo kuba mu kikola twalowooza abantu bwe banajja abangi kinaasigala kikontinuinga because bintu bingi byeyayogera olwaliro tubirabako naye nga yabyogera luli abawuliriza ennyimba za Kafeero muwulira ebintu byeyayimba emyaka eyo twali baana bato naye olwaleero bwayimba enda ya mwana wange sinze kitaawa kuzaala nolaba olwaleero nga bagaana abaana bolwa DNA abantu nga ekyo lyetaaga okujjukira kuba bingi byayogera katukola ki tubiraba bino kino kinene nnyo kunze ng'omuntu kuba ngamba nti kingaseeko mbadde sikusangangako ande mbadde simulabanko olujja teramugoberera nnyo ne full figure noli kagamba katete mbategedde olwaleero kitegeeza tutaddewo oluganda olulala lwe tutabadde nalwo tetulina nnyo naye ate twagala abantu era tusaba nti omukwano guleme kukoma ku birthday wabula gukontinuinge ate tuguikolemu ne bizinensi kubanze bwe nteeka akalango kange ku chano ya lujja kitegeeza lujja ngattako nange mugattako kuba singa si chano yo osanga abantu bandindabye ate osanga singa simuwadde kalango ate osanga abafuta g'olunaku yandibayitagalina ne bwe yagafuna gamujja ewange ne gamutwala ew'omulala so neyanziza byonna simanyi bwe naabasasula naye just nsobola kubagamba nti buli abadde wano kati abanjazi era nange nja kubeerawo mba munneetaagidde mwebale nnyo mwebale tete ina abantu bangi ng'abakozi abasinga ndoza bamanyi ali yekka but we have tulina around 11 offices so naye abasinga babeera mu workshops kuba wano eringa ye main office wetukwatira emirimu gyaffe mpozi n'amaduuka naye era kati bwolaba kati nga ku kamera you see nti bulijjo olabawo office batuli banene nnyo so kati abamu bali eri across the road but still we can get them here that is tete so nja kusaba abemba mugenda I think Ali and UG Extra they can take you through ne mulaba ekifo so that you know what you talk about obozeeyo oboyogera tete you're confident nti wonoleeta customer omukolera ekikopo indeed tujja mukolera ekikopo kye afune value for money emirimu gyaffe erinnya lyaffe lwaki tuyita tete business solutions netutuyita tete printing oba tete branding lwa nsonga nti akatale k'emirimu kagaziyemu olwaleero osobola okuba okola printing naye nosupplying omusenyu osobola okuba okola printing naye ate nosupplying medical kits so ekyatwe tulina tete business solutions is to okukwata ku buli business okulaba nti ffe kyotugamba kyetukolera literally we can do everything but our core business is branding and printing ono promotional items zino zetutunda ebiseera ebisinga ensi ebadde yakoowa ndoza bwotunulira ebiseera biri abantu bagabanga card ku success card z'abaana leero mutwala bimuli ebijjudde sente abantu bagabanga bwatuuka Christmas card ng'ofuna ka Christmas card end of year leero omuntu atakuba hampa erimu ekikopo n'akapeeni olaba nga tekikola ki tekikola so fe our main business is to do gifting bw'oba olina omukolo gwakwanjula we can sit down and see omukolo gwo gutambudde guti abako genda nga basanyufu bw'oba olina omukolo gwa birthday y'omwana ebyo bye tukola even simple gifting eya bulijjo mwami Bukenya Media alina omwagalwa ayagadde tumuwe nga ffe kati kyemukoze olwaleero wadde mukikoze massively naye waliwo Bukenya Media ganze ekyange njaga kigende nga kyaki so gwe mulimu gwaffe omukulu era bw'onootambula ewasinga I think we've at least tried to expound tutambudde mu bifo ebyenjawulo mukola omulimu ne surprise yaffe badde etya siina kye ŋŋamba taata kisaba otumenyeremenyeremu byokola nti bakati nkola ebikopo nkola wadi webityo kati awe amaduuka gatuliko eno flo era amadde nsaba nti okusala keeki eno bwe tugisalira wano eba
eba ezinze tujja kitwala tugikolere mu dduuka wali such that I think kamera yamwe esobola okulaba. We have twina mugs, twina awards ezo nga ezaleta UG, twina pen, twina notebooks, a lot of things when it comes to promotional and gifting. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings rukaga ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo. Jango lambule jango gule. Company ya Wildlife Millions EU abatuuse ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna.